nebaza abaweza mwenna aboweza bali mwenna gye muli mwebala omulimu guno n'abantu mwenna bemukola ebirungi ebyewesa Katonda ekitiibwa. Tusabe tugabane ekigambo. Katonda ffe tukwebaza era nkugulumiza nkusinza kuba bwe nkusaba ompulira ate era okola. Saba otuukirize byonna okutta mu kigambo kyo tulyoke tuweebwe omukisa nga bannayuganda nga tusoma nga tuwonyezebwa mu linnya ly'omwana wa Katonda omwamu Yesu. Olwaleero nsookedde ku balwadde b'amaaso enjagala okusabira essaala luli nasaagala era be baakuba amalagala ag'obutwa wadde ge bakyagema naye nja kwongera okusaba naye kansookere ku maaso. Ndi mu Bassekabaka ekyokubiri essula ey'okutaano lugamba luti awo baatuka Erisa omusajja wa Katonda bweyawulira nga kabaka wa Isirayiri azizza ebyambalo bye n'atumira kabaka n'ayogera nti lwaki kuza ebyambalo byo ojje eno gye ndi kale onoomanya nga mu Isirayiri mulimu nnabbi. Naamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'amira ku luggi lw'ennyumba y'Erisa. Erisa n'amutumira omubaka n'ayogera nti genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7 kale omubiri gwo gulidda gy'oli naawe oliba mulongoofu. Naye Naamani n'asunguwala n'eddirayo n'ayogera nti laba badde ngamba nti taaleme ku fuluma gye ndi n'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we n'ayisayisa engalo awali ekifo n'awonya omugenge. Abaana be ne Fulaati n'emigga gy'e Damasiko tegisinga bulungi mazzi gonna aga Isirayiri? Siyinza kunaaba omwo ne mba mulongoofu? Awo n'akyuka n'agenda ng'aliko ekiruyi. Awo abaddu be ne basembera ne boogera naye, tekitange nnabbi singa alagidde okukola ekigambo ekikulu tewandikikoze, naye tosinga ennyo bw'akugambye nti naaba obe mulongoofu. N'aserengeta ne yennyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo ky'omusajja wa Katonda omubiri gwe ne gudda ate omubiri ng'ogw'omwana omuto n'aba mulongoofu. Nange nja kusabira abo bonna amaaso ge baluma kuba ndwadde twagala abantu bawonyezebwe. Owulira n'omulala mugambeko. Nkwebaza Katonda era nkugulumiza kubanga bwensaba ompulira. Ono yali nnabbi n'alagula omusajja n'amugamba genda wennyike. Nammwe mbasabira nga nsabira amazzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mutandike okunaaba amazzi mu maaso gammwe Katonda abasumulule. Obudde bwonna owuliramu nti nteredde bw'obookera n'aba amazzi nti Musumba yagasabidde gonna. Buli alina obulwadde bw'ali ne bw'oba ofuna eddagala tetukugaana kunaaba mu maaso. Maze okusabira amazzi ago Katonda abasumule mu ndwadde eyo. Era nyongera okubajjukiza nti nasabira emmere omwaka guno gwonna. Abantu bonna be bagema waliwo ebigendererwa by'okutta abantu abazungu be balina ate ne zi gavumenti zaffe kuba bagala nnyo abantu bakendeere okuleetaleeta ago amalagala gemwoza nti bagema yellow fever. Kubanga ne gavumenti ya wano teyinza kuwa kintu kya bwereere. Kintu ekiriko ssente nga bw'ogenda mu ddwaliro mwonna gy'olaga balina okufunako ssente tebakuwa kya bwereere. Kati kitegeeza nti waliwo ebigendererwa ebikesike mutayinza kumanya naye ffe omulala bitubikulira. Nenyongera okusabira era emmere n'ogitukuza gye munaalya omwaka guno. Buli ky'onoolyako kyonna ne gunaaba muddo n'ogunywenga n'ogunywa nkitusabira essaala kibeere nga kifuuka eddagala okuggyamu obutwa obwo bwonna obukubibwa abantu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo maze okubasabira. Kati ngenda ku nteekateeka egenda mu maaso ey'okusabira ekikolimo ekituliko nga bannayuganda ekyeffugabbi nga muzingiramu nagamba obubbi, obwenzi, obulogo, obusamize, okuliwa omusaayi n'okutta abantu. Kye ŋŋendako nzize nga ndaga ennono ez'enjawulo ezisumulula. Nalaga ensigo bw'ekola, ne ndaga ekitone bwe kijjawo obusungu n'ekiruyi, ne ndaga endagaano bw'era bw'ekomyawo okutabagana. Ebimu mbasomesaako nti mu maaso bwe tunaakwatagana mwe mba mutegedde omulimu gwe tukola obuzito bwagwo. Manyi nti ebimu temubitegeera, ffe tujja kubikola naye ensigo osobola ogisiga. Kati ŋŋenda mu Yokaana 7 njogere ku nsiisira nayo eri emu ku nnono ezijjanjaba. Yakobo manya Yokaana 7 njagala okusoma kubanga tutegera ennono eno bwewonya nayo. Yokaana 7 essula y'omusanvu egamba bw'eti ndi ku nnono gye bayita ensiisira oba embaga y'ensiisira ekola ki? Yokaana 7 egamba bw'eti oluvannyuma lw'ebyo n'atambula mu Ggaliraaya kubanga teyayagala kutambula mu Buyudaaya kubanga Abayudaaya baali basala amagezi okumutta. Naye embaga y'Abayudaaya yali eneetera okutuuka y'ensiisira. Awo ne bagenda ne bamugamba nti vva wano ogende mu Buyudaaya abayigiriza abo nabo balabe emirimu gy'okola. Obudde buno bwali bwa mbaga ya nsiisira naye nja kuggya amakulu gaayo. Naye Yesu naye embaga zino yazigenderangako ddala n'azibeeramu n'azirya kubanga ze zimu ku byamuleeta ze nnono ezimu ezikola ezisumulula. Kati ku mbaga y'ensiisira
era naye yagenda olw'olunyira 14 awo mu mbaga wakati Yesu n'ayambuka mu yeekaalu n'ayigiriza. Abayigirizwa ne beewuunya ne bagamba nti ono amanyi atya okusoma atayigirizibwangako? Yesu n'addamu n'agamba nti okuyigiriza kwange singa kwange si kwange naye kw'oli yantuma. Omuntu bw'ayagala okukola oli by'ayagala alitegeera okuyigiriza kwange oba kuno oba kwava eri Katonda oba nze nga njogera magezi gange. Bayibuli eyigiriza nti Yesu n'agenda ku mbaga y'ensiisira, era ne mu mbaga yennyini yagibeeramu n'ayigiriza ate n'okugirya n'agirya. Kati embaga eno gye njagala okwogerako kikyekola. Era n'agamba nti okuyigiriza kwe baakwewuunyanga kuba yali musajja ataasoma ng'abantu abayigiriza mu masomero. Ne bagamba n'abagaa kuno okuyigiriza si kwange naye kulina nannyiniko yantuma ye Katonda. Kati nange okuyigiriza kwe njigiriza kutabula nnyo abantu, naye abamu bagenda kati bakutegeera basooka kuyigiriza nti nnabbi wa bulimba butamanya, kuba si kwange kwava eri Katonda. Kubanga abantu baagala nnyo ebyamagezi bye bategedde, naye Katonda ye alina by'abikula, kuba ebibeera bibi yabitubikulira okumanya eby'okukola, engeri gy'abatoonyamu buli mulembe. Kati njogera ku mbaga y'ensiisira nti Yesu yennyini yagenda ku mbaga eno n'agirya. Njagala okulaga embaga eno ekola kiki bye njagala okulaga kambyogereko wano wammanga. Embaga y'ensiisira ekola ebigambo bino: yetebenkeza abantu ne banywezebwa, nzo kyayita establishment, abantu okunywezebwa. Ekirala kyekola yetuuza ekitiibwa kya Katonda, yetuuza entiisa n'ekitiibwa kya Katonda mu bantu, n'akkakkanya n'abalabe. Embaga y'ensiisira yetuuza ekitiibwa kya Katonda mu bantu, n'abalabe n'abakkakkanya ne babaako entiisa. Embaga y'ensiisira yekumaakuma abantu ne babeera wamu nga bw'olaba kuba ensiisira ekiikirira nnyumba ng'amaka, ne babanga amaka, ne babanga basseruganda, ne babanga abantu abaawamu, yo gwe mulimu gwayo. Embaga y'ensiisira gye twandiise muzzaŋŋanda, kukuŋŋaanya abantu okubakomyawo, nayo ekola omulimu ogwo okuzza eŋŋanda. Embaga y'ensiisira yetuuza Katonda n'abantu ne bafuna emirembe, neekomyawo ekitiibwa kya Katonda mu bantu. Amakulu famire senga eva ng'ogitunuulya nga terina kitiibwa, awamu oluba yeetaaga embaga y'ensiisira nga kyagenda. Bw'otunuulira eggwanga lyaffe teririna kitiibwa kya Katonda kyagenda wadde yatulonda. Genda ng'otunuulira abasumba bwe tweyisa, tunuulira abakulembeze bwe tweyisa, bamemba ba paalamenti bwe tweyisa, pulezidenti bwe yeeyisa ne mukyala we n'abaana be, obanze bwe neeyisa naani. Genda ng'otukubamu ttooki bakabaka, ojja kulaba nti ekitiibwa kya Katonda kyagenda. Baganda bano batera nnyo nti Buganda yali kya kitiibwa, nti Kabaka talina kitiibwa. Kati muteekwa okutegeera nti bwe twonoona ekitiibwa kya Katonda kituvaamu ne kigenda. Buli lwe kigenda kyate kirina engeri gye kirina okudda, tulina okutegeera engeri gye kidda. Ngenda okubalagako ku byawandiikibwa ebimu nti Katonda abantu we boonoona ekitiibwa kye ddala kigenda ye. Katonda tuzaalibwa tulina ekitiibwa ky'oba twatondebwa, ne wabaayo omulembe Katonda bw'agamba nti ekitiibwa kyange nkijje mu bantu bano kubanga enneeyisa yaabwe boonoonye nnyo. Okwonoona bwe kutuuka awasusse, ekitiibwa kya Katonda akijjawo. Kansomeko mu Zabbuli 68 olabe ekitiibwa kya Katonda ne mu Isirayiri kyagivangamu. 68 Zabbuli olunyiriri lwa 5:8 tuga nti kubanga baamusunguwaza n'ebifo byabwe eby'oku nsozi, ne bamukwasa obuggya n'ebifaananyi byabwe baali ba Isirayiri. Katonda bwe yawulira bw'atyo n'asunguwala, n'atamwa nnyo Isirayiri, n'afulubuka mu weema ye yali mu Siiro. Weema ye yali atese mu bantu be. Katonda yali atuulanga n'abantu be mu Isirayiri. Bwe baayonoona yabafulukamu. Tubalaba nti mu Siiro yafuluka ne bababako n'essanduuko ey'endagaano. N'awaayo amaanyi ge n'ekitiibwa kye mu mikono gy'omulabe, n'agabula abantu be n'ekitala. Ndi Katonda awaayo amaanyi ge mu balabe. Bw'abonaabona oyinza okuba famire yammwe erina kyakola ekyanyiza Katonda, amaanyi ge n'agawaayo mu balabe. Ne mugamba nti bano batufuukidde abalabe. Kuba kwonoona Katonda n'aggyawo ekitiibwa ky'okusinziira okwonoona okususse, ekitiibwa ne kigenda. Kati naffe abaddugavu ekitiibwa kya Katonda wadde yatuyita naye tekituliiko. Bwe genda nga weetegereza abasumba bonna bwe walabe nti baabitiibwa, naye owulire ebyo bakola, bwe walabe nti baabitiibwa, owulire ebyo bakola, tonaakola bino, ate waliwo ebisiyaga, ate waliwo bino, tonatuta omukyala wule, tonaakoze bw'ati, tonabbira mu byawandiikibwa, kwegamba ekitiibwa kyagenda buli omu awammi. Era n'ekitiibwa ekyo bwe kitabeerawo n'entiisa, tubula n'abasumba kati banoonya abasirikale bakuuma, kubanga tebalinaako ekitiibwa kya Katonda ku bulamu bwabwe na ntiisa. Banoonya abasirikale bakuuma, tubula babeera n'abakanyama n'abasirikale, kubanga batya okubakuba, batya okubatta, batya okubakola obulabe, kubanga oluusi babbya abantu, balimbye abantu, bakoze ebikyamu mu bantu, kuba abantu baba babimanyi. Kati kyekireeta ekyo
n'ekitiibwa kya Katonda bwe kikomawo w'oli entiisa yeekwetooloola teri akwaŋŋanga. Kati njogera ku ggwanga Uganda ate kangeraganye ku buweereza buno ku bulamu bwaffe. Ffe ebintu bye tuzze nga tukola embaga z'ensisira n'ebimu waliwo ekitiibwa kya Katonda n'endagaano. Omuntu tayinza kuva eri n'amalaga nnumba tasobola, ne bw'aba alina mmundu, ne bw'aba alina bbomu, ne bw'aba ali ludda wa tasobola, ne bw'abeera paapa, ne bw'abeera pulezidenti tasobola kubandika ekitiibwa kya Katonda n'entiisa ya Katonda. Eyo webeerawo etereeza ebintu n'obubeera n'emirembe, ne bw'oba tolina mmundu, ne oba ogirina abo abazeetaaga nga aba gavumenti, osobola okubeerawo. Naye bw'olaba ng'embeera ekutuulidde manya ekitiibwa kya Katonda kyagenda. Era ensiisira eno yejjanjaba n'abantu be bayita talina waaterera, muzungu kye bayita vagabond, talina waaterera. Kitegeeza nti tatina waaterera. Embaga y'ensiisira eno bw'ekolebwa yeekomyawo ekitiibwa n'afuna w'atuula n'anywerawo. Tebalizoga nti ava wano n'agenda wali, ava ku mulimu guno n'agenda ku guli, talina waaterera w'anywerwa. Njogera ku mbaga y'ensiisira gye ngenda okwogerako, yegenda okuzza ekitiibwa kya Katonda mu ggwanga Uganda ne mu bukulembeze bwaffe bwe tunaamaliriza. Olabe nga waliwo entiisa ne mu bukulembeze nga Katonda akozesa amaanyi mayitirivu ne ku bakulembeze, okuva ku pulezidenti w'eggwanga ne ku bakabaka, nga balina okumutya n'okukakkana n'ensi yonna kubanga eggwanga no lyayitibwa. Ngenzeko mu Ezekiel 43 njogera ku mbaga y'ensisira ekomyawo ekitiibwa. Wuliriza wano. Awo oluvannyuma n'antwala eri omulyango ogutunuula mu buvanjuba. Kale laba ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri nga kijja nga kiva mu kkubo ery'ebuvanjuba, n'eddoboozi lyalinga okuwuuma, n'amazzi ge ng'ensiina emasamasa olw'ekitiibwa kye. Era kyalinga embala mu kwolesebwa gye nalaba, mu kwolesebwa kwe nalaba bwe najja okuzikiriza ekibuga. Era okwolesebwa kwalinga okwolesebwa kwe nalaba ku lubalama lw'omugga Kebali, onenvuunama amaaso gange. Ekitiibwa kya Mukama ne kiyingira mu nnyumba nga kifuluma mu kkubo ery'omulyango gutunula ebuvanjuba. Omusajja ono Ezekieri ayogera yalaba ekitiibwa kya Katonda nga kikoma mu nnyumba ya Mukama, ng'ate Katonda bamutuma okulagula, n'alaba nga kifuluma. Kuba bw'osoma bannabbi bano baalagulanga, n'amugamba nti kuba ekituli mu kisenge awo ofulume n'ebintu byo. Akukwali kulagula nga Katonda agenda fuluma mu Isirayiri, kyava agamba nabbi Ezekieri tukubaawo ekituli ofulume n'ebintu byo nga balaba. Nga Katonda ategeeza nti ngenda kubavaamu mbaleke nga tebakyalina kitiibwa, tebaliko ntiisa ya Katonda, tebabatya. Kati amakulu gaakyo kitegeeza ki? Kati ate bwe bagenda batereeza, Katonda n'amuwa obunabbi nga bwe ekitiibwa bwe kijja okudda, kyavaga nti nendaba nga kiyingira mu nnyumba nga kiyita ku mukono ogwa ddyo, omukono ogwa ddyo gukiikirira maanyi. Amakulu nti ng'aliwo ebigenze bitereezebwa, amaanyi ga Katonda ne gazza ekitiibwa kya Katonda n'akomawo n'atula mu bantu be. Naffe bwe tunaamaliza pulogulaamu eno, ojja kulaba ekitiibwa kya Katonda nga kikomyewo mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda n'awalala wonna, ng'entiisa etandika okukyusa abantu, oba baagala oba tebaagala. Amakulu entiisa eno bw'ekomawo n'ekitiibwa kino n'okutta kitta. Amakulu n'okutta kitta. Ekitiibwa kyabeera mu kkanisa y'abatume abaatusooka, olw'okuba kyali kitudde nabo. Omusajja eyalimba n'alya ssente, Safera n'Ananiya, ekitiibwa kya Mukama kye kyamutta, kuba Katonda yali atudde n'abantu be ng'akomyewo akola nabo, ne kimutta. Peetero kyava agamba nti tolimbye bantu, olimbye Katonda. Kye kyamutta, so si Peetero nti yamutta ng'abamu basoma Bayibuli ne bagamba nti Peetero naye yayogera bubi. Yamuka tolimbye ffe, olimbye Katonda. Omusajja n'atondoka n'agwa. Naye ng'ekyamutta kyali kitiibwa kya Katonda. Ekitiibwa bwe kikomawo kitta n'okutta. Kati omukulembeze yenna n'abatawuliza bye tugamba, muyinza okukeera enkya nga mulambo guli wali kubanga tayagala kukyuka. Kitegeeza nti Katonda yajja okufugira eggwanga lino Uganda, oba yeeretera omukulembeze gw'ayagala. Abalala bonna bateekeko entiisa n'omuliro atandike okulwana nabo, kubanga n'abakomye mu kitiibwa kye ne mu ntebe ye y'eggwanga Uganda nga tekyalimu muzannyo nga bwe tubadde tulaba. Tugenda kubba bululu, tugenda kukola bino, tugenda kukola biri, tugenda kutta bantu kubanga tulina amaanyi gaffe. Ekitegeeza nti Katonda aba yafuluka ng'ayekera abantu eddembe bakola bye baagala. Ne bw'akomawo kati ye abeera muzungu kyayita mu control, yabeera ebintu byonna biba biri mikono gye. Ngenze mu bassekabaka 8 kyagala kwogera ku kitiibwa. Abasajja bano Abayisirayiri bwe batunuulira baamanyanga ennono zino. Ennono zino lwaki ze zimu ze zaakolanga mu Isirayiri era Katonda ze nteekateeka gwayita omuti gw'obulamu. Ekyenjawulo ekyali kibulamu ti zo ziri zaali zinga beetaaga okusaddaaka endiga kuba tewaali musaayi. Naye ffe olwedde omusaayi gwe guli gunyweza, kireza tekijjaawo nnono kugikola oba embaga y'ensiisira. Bassekabaka 8 onyiririrwa
oyinza okwasomera ennyirizo naye nze kansome ku lwa 11 lugamba nti bakabona n'okuyinza ne batayinza kuyimirira kuweereza kubanga ekitiibwa kya Mukama ne kijjula ennyumba ya Mukama. Bano baali bakomezaawo baali mu ssanduka ey'endagaano olw'omukaaga. Bakabona ne bayingiza essanduka ey'endagaano ya Mukama mu kifo kyayo ayimibwa mu nnyumba okwogera kifo ekitukuvu kya bakerubi. Bakabona bano Kabaka Sulemaani bamala okuzimba yeekaalu bayingiza essanduka ey'endagaano kyekitiibwa kya Katonda kuba baali bagikomyawo. Bwe baamala ogiyingiza ekitiibwa kya Mukama ne kiyingira olw'11 ne kituula ne bakabona okuweereza ne bataweereza na kuweereza bakiyise kire kyebayita ekire. Tubala tutasoma Isaya 19 kanaga nti ngenda golokoka ku kire nzije mu nsi ya Afirika oba wali omugga Nayiro. Ategeeza nti tujja kuteekateeka paka ekitiibwa kye nga kitudde mu ggwanga lino Uganda nga buli munnayuganda kimulumba okumukkakanya wansi kiroke kirumbe n'amawanga amalala. Kati wenyweza enteekateeka gye tulina oba okyukakyuka oba tukyuka binaddira bijja kuba bibyo bassebo ne bannyabo. Kakati bano bakabona tebaaweereza na kuweereza kitegeeza ki? Tekitegeeza nti baali tebaweereza. Baali baweereza nga naffe tuweereza mu linnya erya Yesu. Naye buli woweereza ng'oliko ekitiibwa kya Katonda entisa ya Katonda, Katonda yennyini yaweereza abantu ne bakkakkana oba n'akola. Naye bw'abanga ekitiibwa kya Katonda kiriiwo gw'oweereza mu magezi go n'olimbalimba n'okola obukodyo buno n'okola obukodyo buli n'okola enkuŋŋaana ez'obulimba ng'onoonya ssente tugenda gyendi musondeseza z'amativi tugenda okukola enkuŋŋaana ennene ng'olimba ng'onoonyanoonya engeri gy'onoofunamu ssente n'oleeta bannabbi abava mu mawanga ki abalagula eby'obulimba n'oteekawo chapter zitaliwo mu Bayibuli 77 P5 combat wiki ani ezo n'oyiiyayiiya olaba abantu engeri gy'obakwatamu mujja n'amabaasa amanene tugenda kubasiga amafuta leero Katonda byagenda okukola. Kati oba oyiiyayiiya kubanga tewali kitiibwa. Naye Katonda bw'aba ayagala kukola akolera mu budde bwe era ffe tetufaayo oba ssente zizo oba tezinnajja tukozesa ezo eziriwo. Katonda bw'anaatusa ekitiibwa ky'ojja kukola nga abantu beereeta bokka nga baleeta ssente nga bakola omulimu gwa Katonda kubanga ekitiibwa kati kyasenguka mu kkanisa ya Kristo si wano wokka ne mawanga amalala. Tubola nti abantu bayiiyayiiya ne bagenda mu sitaani ne balaga ne bafuna amannya ag'enjawulo agatali ga bwa Katonda. Kati ekitiibwa kino bwe kinadda tugenda kulaba ekitiibwa kya Katonda mu ggwanga Uganda kuba kye tusabira kye tuteekerateekera bassebo ne bannyabo. Ne njagala mbasomesa ebigambo bino kubanga biri buziba nnyo tebitegeerekeka. Ensiisira ekola ki? Era nabaga nti ensiisira olw'okuba nti twalimu omusaayi guli omu Isirayiri era nti wano Abaganda nga baga tukole ensiisira tusseko omusika. Tebaalizimbye ensiisira. Ensiisira kitegeeza nnyumba oba kutebenkera oba ng'Oluganda okubeera awamu. Era bye baali bakola byali bituufu naye nga birimu sitaani nti kujja kubaako n'okumanyagana kubanga kwalinga okwabirumbe nga tekyali badde kwabyalumbe oba olumbe toyinza dwabya ne luvaawo. Baali gisa embaga ya nsiisira ne tuteekako omusika n'abantu okumanyagana era mwe mubeera n'okugabana n'emigabo n'obusika nga kyo kya Bayibuli naye nga sitaani yakibba n'ateekamu ebibye. Kati tujja kulongoosa ebintu ebimu mulabe ng'abantu bagenda nga tujjayo ekigambo ky'okwabya olumbe kuba toyinza dwabya n'emizozo gyonna nga tutegeka nti tugenda kussaako omusika mujje tugenda kukola embaga y'ensisa yebeeriibwa tuweeyo mu maaso ga Mukama basabire omusika ekitiibwa kye kituule naye ne banne ne baganda be abantu bamanyigane bategeragane ng'ekika bwe batambula bonna era buli omu alabe munne. Awo tusabe abantu nga Mukama akola eyo ebeera mbaga yennyini ya bwa Katonda ne sitaani yagezza bwezza. Kyembabaga nti buli kintu ky'olaba ekirungi wano ku nsi sitaani yakyezza n'akibba naye nga kyali kya bwa Katonda ng'okussawo omusika kya Bayibuli kuba ne Musa bwe yafa Yoswa yadda mu bigere bye. Kyekyeri ky'obusika kya Bayibuli naye bino nti lwabyalumbe sooka oyite emmanjusa soma nnyo omukeeze sooka okombe ku ndeke soma nteekamu enseke. Ebyo si bya Bayibuli. Abantu bakwasa Bayibuli tubakwasa bukwasa Bayibuli ne tubasabira naye zino zonna embugu kuba sitaani yazibba nazo zaali ngoye tezaali na nsonga nnyo nti mbi zaali ngoye n'olwokuba sitaani yazisiga ekifaananyi ekibi ezo tuyinza obutazireeta kubanga abantu bakyazitya bwe tuba tukyakyusa abantu okutegeera. Naye lwali lugoye oluli wano olwa kaliti olwaffe lwali lugoye lwennyini naye tusobola okusabira abantu tubalafe abalokole oluusi tusabirawo mulundi gumu abantu baleme kwesittala temuvaawo nkoma ab'emikwano.